swear in the name of the Almighty God that I will be faithful. Nga kyajja amala okukuba ebirayiro okuddamu okukulembera ekisanja ekyomusanvu, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalaze ng'ekisanja kino bwe kitali kyakwebaka ng'era yaweze okulwanyisa obuli bw'enguzi. You heard the prayers. You heard the prayers of the bishop. That prayer of the bishop should be captured properly. Okusaba kwa bishop kukolemedde ababbi. No more corruption, no more sleep. Obweyamo bwa pulezidenti bwaniriziddwa abantu ab'enjawulo nga bagamba nti enguzi yennabe yennyini eri eggwanga lino. Tusanyukira nnyo era tukyesunga. Sooka yeebale okutuwa essuubi epya oba essuubi eryo ddamu ekyo kyanjawulo ndwawo okuwaayiriza abakulu. Sisobola muwaayiriza nti atuwadde essuubi eddamu. Munnamateeka era omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Dr. Livingstone Ssewanyana agamba nti pulezidenti agwana okutandikira ku ky'okuggya abali b'enguzi mu bifo byonna eby'enkizo wano mu ggwanga. Okulwanyisa enguzi kitegeeza nti abantu b'oteeka mu bifo eby'obuvunaanyizibwa si bali banguzi. N'olwekyo bw'anaabaawa ebifo abantu abatali bamu mu bifo eby'obuvunaanyizibwa afeeyo nnyo okulaba nti abali b'enguzi tebaweebwa bifo bya buvunaanyizibwa kubanga abanafuya olutalo olw'okulwanyisa enguzi. Ono era agamba nti abalyake bano bagwana okuvunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Kwe kufuba ennyo okulaba nti abo abali b'enguzi bavunaanibwa naddala nga bali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa ebya gavumenti. Obutavunaana abo abali mu bifo ebya waggulu nga bali banguzi kinafuya kampeyini ey'okulwanyisa enguzi. Abadde omubaka wa Busiro East Medad Lubega Sseggona ategeezezza nti naye awagira ekyokulwanyisa obulyake ng'era ono asonze ku birina okutandikirwako. Naye ne ku level y'okukola statement nti waliwo obuzibu, ekyo kirungi okumanya nti omukulu amanyi nti waliwo ekizibu. Kisanja ekiwedde yatugamba akuna mukyezo nti kisanja ekitaliimu muzannyo, abaana ne bazannyira ne mabaati. Nze muwagira nnyo bw'anaatandika okukola ebyo okutuukiriza ebyo byagamba. Bano era boogedde ku birina okukolebwa okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. Bbula ly'emirimu lino okusobola okumalibwawo nga gavumenti yeetaaga okusenya essira, okutondawo amakolero, okusa ssente mu by'obulimi, okulaba nti abantu basobola okufuna emirimu. N'olwekyo bw'anaaba akoze ekyo nakyo kijja kwongerako okutumbula embeera z'abantu. Akole enguudo, azimbe amalwaliro, azimbe amasomero, anoonyeze abantu obutale ku bintu bye bakola. Extension workers abali ku magombolola bakole ne ku district bayambeko abalimi n'abalunzi abali wansi eyo nga babonaabona, babayigiriza ennima ey'omulembe. Gavumenti eteeke subsidies eyambeko okukakanya emiwendo gy'ebintu ebikola mu bulimi n'obulunzi. Enkola y'okugobaganya abantu ku ttaka nayo eveewo. Abagagga n'ab'emmundu abagoba abantu ku ttaka abagaane. Ssewanyana era awabudde ku misolo ng'agamba nti girina okutunuulibwa. Ensonga y'omusolo, abantu bangi babiirikirwa emisolo eminene egibalemesezza okutambuza bizinesi zaabwe, ekiremesa okulaakulana kwayagala. N'olwekyo ensonga y'omusolo yeetaaga okutunuulirwa, si kuŋŋaanya kwokka naye n'enkozesa y'omuwi w'omusolo. Ssente eziva mu musolo ngeri gye zikozesebwamu yeetaaga okutunuulira ennyo, naddala enkulaakulana bw'eneeba eneesobola okujja mu ggwanga. Kimuli Abdallah, KTV Amalindirire.